Yes, omulaba ffe owa Praise Times nate tukomyewo n'omukokunavu Bukenya Herbert nga mwenna bwe mukimanyi nti olunaku olwaluli program twagituuma ebyafaayo bya Buganda era nga abaatubulira nga luli twali ku masonyo mukatono olw'eddoboozi eryo naye nga luli era twayogera ku ggwanga muwawa twayogera ebintu bingi asobola okubanga atulaba njala okubagamba nti nno tuli ku mukutu gwaffe omupya era nga tugenda tugukyusa guva mu TVM oba brand egenda etuuka mugenda kuba mugiraba so tubenga tweyongerayo omukulu Bukenya twalaba luli eri nga twalabanga Kabaka Kintu oba Kabaka Kintu yajja n'awamba muganda we Bemba Musota n'amutana okumutta era abantu twali tubagambye nti lwetuddamu okulaba tugenda kuba twogera ku Kabaka Kintu. Yes, soka tuyongereyo mu maaso. Neyanziza nnyo abatulaba era bino ebyafaayo bikulu nnyo abantu abasinga bayinza okugamba nti nno bivaawa bigamba ebimu abatusingako baabiwandiika n'ate ife abamu ate tufuna bufunyi bubaka bwebaka wansi ogenda okuzukuka nga byoloose ng'oloose ku kintu bigamba obubaka buzaalirwanwa obubaka nnono obubaka abamba mukuyita kuloota kwolesebwa abasinga kye bakozesa ne buno obubaka si bwa bitabo si bwaki kwolesebwa bonna bamukisa abo abakkiriza nga tebakoze eki nga tebalabyeko Bayibuli wegamba kwolesebwa n'ompita n'enjija n'ombuuza kyombuuza nenkikubuulira kubanga nze ndi babayita bya Mezaya kati Kintu kati angeri Bemba Musota gye yatta abalangira bonna naye abamu badduka abamu ne basala ne bagenda Ebunyoro abamu ne bagenda ebiseera ebyo Busoga yali temanyikiddwa kubanga neggwanga Busoga yali terimanyikiddwa naye Bunyoro yali emanyikiddwa kubanga Bunyoro kuva dda lyali ggwanga ly'amaanyi naye kati wano nkugamba nti Rukidi Mpuuga Winyi bwayita Winyi Winyi ekibulala wane Masindi kale nti bayitawo Masindi kati oyo Winyi ye yali omu ku balangira abadduka kubanga bakabaka baazaalanga mu bakyala bangi n'azaala mugundi mu bakyala buli we bagenda ne balwana mu ntabaalo baafunanga abakyala abalungi mu mawanga ag'enjawulo baazaalanga kati ne Winyi kirowoozebwa nti nno yali omu ku baganda baani ba Kabaka Kintu kati tugenda tuvudde mu muwawa ng'abantu abaali babeeramu baali babayita abalasangeye era ekyo kuva n'ekika ky'engege kyava eyo abalasangeye be baali babeeramu mu nsi muwawa kati mu 2000 Kintu alwanisiza Bemba Musota mu 1907 adduse akomyewo mu Kintu 2 Kintu sekendi wo yegatse agenze sese afunye abagalagala abasinga bazze bawambyani Bemba Musota mukulu we kali bamala okuwamba Bemba Musota tulaba Kintu agende magonga okutandika administration ye ngeri gyagenda okukulemberamu kati okukulemberamu eyo gyakola ki gyakuba n'olubiri lwe emagonga mu Busujju emagonga abasinga bamanyi magonga n'ekyalo mu Kiwawu otuuka ekiwawu ku lw'Emitiyana n'oyambuka ku lusozi Magonga kati eyo yakuba olubiri lwe kati Kintu yamala okukola administration mu biseera eyo mu 2000 awo nga 2 awo akomawo akomawo alambula amatwale ge akomawo Ebusiro ava Ebusiro ajja alambula agenda Ebunnamwaya Ebunnamwaya gyasangira bakazi Lwendo eyo n'amugamba naye kati engeri gy'oli kabaka toozaale baana wandifunyeyo omukyala naye waliyo omukyala gwe mmanyi eyo kati awo tufunira Nambi Nattululu kati awo mukyala Lwendo awo Ebunnamwaya naye waliwo olubiri awo naye kati lwasasika manyi egyo myaka gyadde atuli mu myaka 8 okuva kati 8 n'ekisoba mu 2 n'omusobi eyo bakazi Lwendo namugamba waliyo kijja kufuna omukyala ino funa omukyala kati abasinga tebayogera ku
ku kintu n'ennambi gye baava. Kati kankuzeeyo wa Kabaka Ggulu, tata waati wa Nnambi, Kayikuuzi nani ne Walumbi. Abo basibuka Kyaggwe mu ggulu kusaza wase Kiboobo. Kati awo na Kabaka Ggulu yalina muwala we n'abaana babiri, Kayikuuzi ne Walumbi. Babali awo nga omanya abavubuka banyumirwa nnyo okulaba ekintu ekipya. Balaba gye tuyita musoke rainbow ng'esala ng'erimu ne colors ebimyufu ebya yellow ebya bbulu biki bagigoberera. Kati mu kugigoberera leegera bwe bava Ekyaggwe ate nga bajja eno mu Buganda. Wange ebiseera wensi yali mulawo wanga tina boundaries. Kati kyenkulaga nti bavanga Ekyaggwe kubanga mayiro 2 kuva wano Ekyaddondo. Kuva wano we tuli wano mayiro nga 2 kutuuka e Mukono mu ggulu. Kati lenga bava Ekyaggwe ne bajja eno nga bagoberera Kimusoke. Ate nga abaana abo aba Kabaka Ggulu bo baali bamanyikiddwa nti waliyo Kabaka Ggulu. Naye kati abasinga batamanyi Kabaka Ggulu naye yali ku kabaka ate naye kati Lubaale yafuuka ki? Yafuuka Lubaale. Tubona bagambye nti no Buganda we tuba twogera. Kyagala mugambe nti no ndi musamizo oba kiki ebintu byenjogerako. Twogera ku administration, twogera ku nnono esebo n'eddiini. Kubanga omuntu ayinza kubeerawo nga talina ddiini. Kati nga gwowoza ali wano nga talina buvo gy'ava. Kati nga gwogamba nti taata wange yali musiraamu, bujjajja busiraamu. Ono yagamba bujjajja kuva mu 1879 abakatuliki be bajja tuli bakatuliki. Kuva mu 1877 abapotole bajja Bangirikani tuli bennamirembe. Kati ne tugendera n'eyo. Kati naawe nkugamba nti ne bajjajjabo bino eddiini ebasinga tebazimanyi. Bajjajjabo kati nga ffe tuliva mu kika ky'engabi. Mu myaka 5 emabega dini yaffe yaki yakusaba. Kati kankwawulire ekintu wengenda mu muzikiti okusaala kuba kusaba. Era baliyita ssabiro. Wengenda mu kereziya okusaba mbangenze kusaba baliyita ssabiro. Kati that activity gye bayita obusamize mu dini yaffe ennono. Kati eri mbazungu ne bagamba praying, I'm going for a prayer. Kati kyogezaako gamba oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba muprotestant oba orthodox kasita oba ng'oyingidde ogyoyita kyaki muzikiti wonna wooli obeera mu ssabiro. Mu ssabiro liba ssabiro nti ogenze mu kereziya kusaba, ogenze mu Namirembe kusaba, ogenze mu kyaki z'abalokole ezibayita ebyebiwembe kusaba. Byonna liba ssabiro kubanga ogenze okusinza Mwoyo Mutukuvu. Kati bino ebintu abampuliriza abandaba tugenda kuba tukwasaganya ebintu 3. Tukwasaganya administration mu Buganda okuva ku Kabaka Kintu era nga twavudde Kabaka Tonda muwawa ne tujja okusinza kubanga bitambula bibiri. N'ennono lulimi Oluganda enneeyisa buli kimu. Olulimi Oluganda lwavaawa kati byonna kintu yagenda okusangawo ensi okugiyita Buganda ogitumba Buganda ng'abantu beegasse ne balwana ne bakola Obuganda. Era baali boogera Luganda. Kati ne bajjajjabe baali boogera Luganda mu muwawa ne before muwawa mu 400 AD n'abantu baali boogera Luganda even before the migration of Bantu in 3000 BC, before 3000 BC, before the okuzalibwa kwa Yesu, before the coming of Jesus Christ. Era bali boogera olulimi Oluganda. Naye olulimi Oluganda balimu amawanga amagatte okuva mu Congo naijaki Benson eri mu Central Africa, bamwe ne bagenda mu West Africa, bamwe ne bagenda mu Southern Africa, fene tujja mu East Africa. Myaka 13 nga ne Yesu alina kuzaalibwa. Era n'olulimi lwaliwo. Kati wenkugambira nti olulimi oluba lwaliwo kitegeeza n'eddiini yaliwo. Kubanga tulaba kati wano tuli ku Kabaka Ggulu nkomyewo. Kati mbadde wali mbatangaza kati Kabaka Ggulu y'omu ku bakabaka abaasookawo mu Buganda. Kubanga mwe tula mu 400 Kabaka Tonda azaala omwana gwe bayita Ggulu n'afuuka Kabaka Ggulu. Ne wayitawo emyaka kubanga 400 AD 420 AD Kabaka Ggulu yafugira. Katukomyewo Kabaka Ggulu ate azadde abaana Kintu, Walumbe ne Kayikuuzi. Nenga wayise emyaka meka 400 to emyaka 600 n'omusobi. Olaba katuwe tufuna ate abaana ate tulaba Kintu agenda kuwasa omwana omuwala gwe bayita Nnambi.
na tululu kwegamba olabye wayise emyaka